bambye ekirooto naye byonna mukole ssente ate mwemanyizo ziri ako naye olaba obadde otufuga tonnalinnya omanyi girinnya naye Abuja wanyumidde nnyo manyi Abuja kati Abuja ba governors ba centers gye basula kati kizibu okulabayo ne boda teri boda mu Abuja aliyo taxi Uber ina kubanga opangisa mmotoka tebakkiriza boda kuyita mu kibuga toyinza kulyayo bireekaana naye we nagenda e Lagos ngabane sina wakiseka kisenyi nga kisenyi kyennyini ekiwedde emirimu ngamba oh my god what is this nekiru nyali ngenzeyo ku macanga nagwe ngenzo meeting then zemu ninyenyonyi nzira Abuja obadde yogera nabo mu lulimi kyo Nigeria tolumanyi oluzungu watugamba nabadde njogera gundi yaabwe speaking English waabwe speaking tebalina broken balina oluzungu lwabwe boogera lutegerekeka naye balina customer care kyova batusinga ssente bategeera nnyo customer kati kakati nalinnya ennyonyi nengenda navudde Abuja nalinyewo ennyonyi naye osobola ovugawo emmotoka nenze nadde saavugawo mmotoka nabadde ninayo bemmanyi kati air ticket nkubulya air ticket sente meka ze nagiguze wagiguza bannange yanzija Abuja mpaka Lagos nagiguze $300 sente mekeze Uganda ke kakadde nkakamu something India zijidde ddala ng'omuyimbi weyandiza omuyimbi ali corporate agenda okuyimbira Abannayuganda abayina abaana kwegamba representing za Uganda bulungi na representing maama na representing jjajja na representing abaana baffe abato n'abawa ekifaananyi ekituufu okuyu naggula oluggi ekitiibwa akyetaaga bannange ndabye laavu ne ngamba oh my god lekera paka waggulu n'atuula amukutteko teryamusemberera nenga buli muntu yandifunye omusajja mu bulamu bw'ensi era atamulina kusabira Mukama amukuwe naye ng'alina keeya talina keeya muleke oli waddemu omukyawa n'ofuna omulala bannange okuyu olaba obadde otufuga luli nga tonnagenda wamma mugamba mutya nno abatulaba abatuwuliriza ababeerako abasubscribinga abakomentinga abalayikinga abasharinga mwenna mugamba mutya Amanyi kalulumu namutebiranga bulijjo leero ndina musama oga kulekayo Dubai sigenda Dubai njagendayo ndowooza nga ngenza oba kukola naye Dubai abaana bamufulanga kasubi nga obanga agenda ne kasubi oggula ennyaanya kulekayo Abuja nyasooka Dubai katoyagala gwe yiga nnyonyi nagiyiga dda nze ntambula bannange kulekayo Nigeria navuddeyo bannange you guys from Nigeria I love you omufuna obudde mufuna omusajja nga mu Nigeria balina care ekirala sente weeri sente zaabwe zirabika like sente yaabwe ina value Shabimu amaze funayo musajja omanyi kati nze nadde ngenze mu business njagendayo mu business genda ate nzirayo munkwate bulungi essaawa yonna nzirayo naye wabadde okomawo n'oteka ku setasi n'ogamba mbwe ennyonyi eyimiridde yayimiridde awo ng'efuna abasaabaze nanyiize nnyo omanyi awo ekiro ekyeru ekisinganya n'ekiddugavu awo ate nga tebagenda nze nabadde manya emputu y'abatakisi b'e Uganda kumbe n'ennyonyi z'e Nigeria zibikola nanyiize nnyo bannange abasaabaze abadde balondawo waggulu bye bali webali wali olinnya ku nnyonyi walinyako ku nnyonyi nagirinnya mu kirooto ate olaba byali bya kirooto kati njagala olinnya reality bambye ekirooto naye byonna mukole ssente ate mwemanyizo ziri ako naye olaba obadde otufuga tonnalinnya omanyi girinnya naye Abuja wanyumidde nnyo manyi Abuja kati Abuja ba governors ba centers gye basula kati kizibu okulabayo ne boda teri boda mu Abuja aliyo taxi Uber ina kubanga opangisa mmotoka tebakkiriza boda kuyita mu kibuga toyinza kulyayo bireekaana
newe nagende Lagos ngabane wakiseka kisenyi Kisenyi kyenyine ekiwedde emirimu ngamba oh my god what is this nekiru nyali ngenzeyo ku machanga nagwe ngenzo meeting then zemu ninyenyonyi nzira Abuja abadde yogera nabo mu lulimi kyo Nigeria to lumanyo luzungu watugamba nabadde njogera gondi yabwe speaking English wabwe speaking tebayina broken bayina oluzungu lwebogera lutegerekeka ne bayina customer care kyova batusinga sente bategeera nnyo customer kati kakati nali nyenyonyi nengenda navuda Abuja nali nyewo nyonyi nayo so vuga emotoka nenza nade sa vuga emotoka abako wadoga manyi nabadde ninayo bemmanyi kati air ticket inkubuli air ticket sente mekaze najiguze wajiguza nange yanzija Abuja mpaka Lagos najiguze $3 sente mekeze Uganda ke kakadde nkakamu something nengenda Lagos dakika 3 nengenda nenkola bina badde nino kola nizabu nenyenyonyi nenkoma Abuja nenebaka munaku alaji munaku akufa ennyonyi wena kugweramu omunaku ngalaji egenda kuba yakanzi kwa muzire munjirinye era nze Nigeria ne batugamba abantu abalinnya linnya ennyonyi omwana yatugamba abakola ndako no Thailand bangambye engoye zaayo nnungi batugamba mutembeeyi jukira Jostede ne Prima nze sifaayo nze ndi mutembeeyi bangambye Thailand engoye zaayo nnungi naddala ezaaba otembeeya ki ntembeeya ngoye ndi mutembeeyi wa ngoye naye Abuja nzirayo ogenda meeting ani ku luno ate gonna meeting z'okwasoose munaabategeera bagaggamu kwekyabamanya tali munaku we Nigeria ayinza kubeera Abuja ani gwe walabyeyo gwe tumanyi bangi nalabye bangi nasinkanya abantu bangi wano bemumanyi baserebu bammwe bemumanyi be nabadde ngenza okulaba oba ogenda zanya mbi Nigeria nina ne senita gwe ngenza okulaba wagenze na PR natambula n'abantu bange netiketi ya wano okuva wano mpaka Nigeria njikubulya sente ze nagigula yammeka nagigula $2,000 eza $1 njagala nnyo wemanyiza ebintu bya $1 nakomawo ne nairas ezimu nzirina wano ziri mu wallet yange mpitirivu anti nzira engeri gye nzesaganya kwetawanya nga ngenda kukyusa sente okuziza temu naira nairemu erimu eza wano mmeka olukumi lweri like omutwalo gweri gulimu wano emitwalo ena ejja wano ogwe Nigeria gulimu emitwalo ena ejja Uganda so ndowooza wa sente yabwe erina value sente zaabwe esinga obunene 1,000 mwejja mesije 5 nabadde saagala kudda by the way naye nga Masemba ankubira amasimu yanyize nno yanyize olunyiga kasabye status ankubira amasimu yagenze ne musawo bangambye ankubira amasimu nkome wanzize mu bina ebintu by'okwasamira abantu akuze mu press conference ya Sheebah ne Cindy ogirabya nageza okuwulira nga omutima gungamba dde Kampala kumbe waliwo ekigenda obeerawo leero kumbe newe batengenda osubwa mbadde nfudde nalyayo birabye naye nzize wadde ntuuse leeti ne ID yange amawulire nga nagyerabidde naye ekinyambye nti lino erinnya lyenkoze omanyi siri wa bulijjona yenze wano atwalamu kati theatre ye Uganda era nze kati ate omuntu yenna ngajja nagala kubawa ssente abuuzaani wa theatre abuuza Shamim ssente zaabwe kati nze zirina munnange ntusali ku mulyango nga abasirikale baga nga banzigulira nga nnyingira olabye engeri Sheebah gyazzeemu oba Cindy Cindy mulabye ne Sheebah mulabye Sheebah jidde ku ddige Cindy ajidde mu motoka okoleka analysis awo enzija yaabwe twandike ne Cindy azijidde ddala ng'omuyimbi weyandiza omuyimbi ali corporate agenda okuyimbira abannayuganda abayina abaana kwegamba representing ze Uganda bulungi na representing maama na representing jjajja na representing abaana baffe abato n'abawa ekifaananyi ekituufu okuyunagula oluggi ekitiibwa akyetaaga bannange ndabyeraavu ne ŋŋamba oh my god lekera paka waggulu n'atuula amukutteko teryamusemberera nenga buli muntu yandifunye omusajja mu bulamu bw'ensi era atamulina kusabira Mukama amukuwe naye ng'alina keya talina keya muleke oli waddemu omukyawa n'ofuna omulala
bannange okuyu nengamba mama takisusizzaamu awo abadde alumya n'omuyaye najja ku ddigi yayo omuyimbi iPhone yazze ku ddigi azze nga amabina gali bweru bitatutatu byonna gistring bagiraga ebweru alaga kifaananyi ky'abaana baffe abamwagala tetwekubira tukole bwe tuti abadde ayambadde damage nga nsaleesale nga tagisibye pesa ne zipu nga tasibye nga ayambadde gistring ng'eri mu bbanga bweti nga tagisizaako wansi nga gistring eri muno bweti mweyitira nga ttatu zeekubye kaleega kokka eriko fuck me fuck you fucking me ngaliko efu zokka neŋŋamba weetunda tetwategedde ntwazze ku mudaala kugula press conference eriko n'abaana TV ziri live TV z'eggwanga ziri live abaana baffe bali mu holiday ng'ogira mu gistring olina ensawo eriko fuck you fucking me abaana baffe manyi oluzungu to be fact in public ne bakubuuza ki okutta ensawo efaanana bwetyo n'oddamu ebyekisiru kibyazeemu mpulidde agamba mumubira ku simu mwenna mubiina ku masimu ndowooza ffenna katwatuka myaka gy'okwegatta tugende tufune roundabouts lwe ziri twegatte mu lwatu abayimbi abo bwe batwetaaga baaninga lwakuba gavumenti simanyi kyetukolera tetuyamye naddala ffe abalina abaana abato abasomye abaana abasobola okusoma ebigambo by'oluzungu bwe bityo abaana abalaba TV ezibeera live nga mukwata omuyimbi ayambadde bw'atyo omuyimbi akutte ensawo eri bwetyo ng'ate waliwo wali amuddiridde maama w'eggwanga yakazaala nakawero oyagala okwonoona abaana be naye omwonoona olowooza abamu bwe badde tebalina kuzingako buzinzi ne batateekayo bintu ebyo ne kyebadde mbasubya ne badda sayidi emu kamera zonna nga zitunudde eri naye mulimu abamawulira nti abalya bwe balya batama naye nga Sheebah mwana oyo saanye kwogera linnya kuba erinnya terikyamusaana engeri gye liri nti lya busiraamu bw'olimalayo liggwayo na Sheebah toyinza kujja ng'oli osobola omuyita kalungi ndo kalungi beta najja ng'oyambadde gistring bitatu byonna wenna kwegamba wenna oli museegu nnyo kana museegu sita talina kuba nti bw'atyo bya kisiru byalimu obuseegu ekizibu kyemumanyiko kiri kimu kyova n'abaana bajja wano omwana bwe yajja n'ayimba emmesi omujjukira aliwa yafuuka mulokole kati abulira njiri Abdumulasi alina n'ekivulu ku papa naye ali mu kusabiriza kivulu bamuwadde ekifo kya bwereere asaba obuyambi abayimbi ayagala bamuyimbire ku bwereere namulabye ku TV emu ng'asaba obulango bwa bwereere nze Shamimu ku myaka gyange gino nkola ebivvulu sisaba muntu yenna n'abativisi beeguya Abdumulasi yawemulanye eggwanga lino Abdumulasi n'akwatanga abakazi nga bali mu swimming pool yanenerabiza maama w'abaana naye nno yabibikabikangako naye nga vidiyo ze tezibikka yawemula eggwanga lino kapale yawemula eggwanga lino aliwa obuwemu kyembumanyiko kiri kimu mukama asooka n'akulaga nti gwaliko naye oba waakugwa ate bwogwa todda kyogamba buli agudde mu music industry n'abadde muwemu abasinga babadde bawemu abalala tebaamanya tebaayagala mulimu gwabwe kiringa eno mu theatre olina okukkiriza nti theatre mulimu bw'okkiriza nti mulimu guwe ekyo kyegwetaaga okuweebwa nti mulimu okole nga bwe wandikoze nti okeera ku dduuka era keera oyagala omulimu gw'ogenda gufunamu naye gwe toyinza kujja nga wange okutukunamira okuva ku Mande mpaka Sande n'otukunamira mu ttuntu n'otukunamira mu budde bw'enkuba n'otukunamira mu kasana pereketya n'olowooza nti n'ogenda kumalako Kayo Wisdom abadde ayogera n'agaba bino ebintu byakweragako sitayina kuba bw'atyo sitayina kuba nga sita ate Kayo Wisdom ali awa Kayo Wisdom ali akuba yimbi alina kukuba mumwa tayogera amazima naye nga naye akimanyi kati Kayo Wisdom wanaaba tayogedde agenda liawo aliawa Kayo Wisdom yazaawo nga bamusasudde akola mulimu kimbuli omulimu omutuufu Kayo Wisdom gwakola akola ki akola ngani Kayo Wisdom TV ki omuzajo yagala njogere totya akona gye yali kwakola nga presenter ati katulaba n'obuzibu bwe twafuna mu zi TV zino tezikyawa abantu bali professional kola mulimu ogwo bwe balabanga omuntu asobola okwasama ennyo nga bamuteeka ku TV kati Kayo Wisdom omuwa omulimu ku TV akole ki ne bwe bamukolako interview awaba
kati abadde wali nga yasasuddwa nga omulimu guli gumu gwakuwaana Sheebah okitegedde abadde anaakola ki bakusasudde ne kati nze gobata ng'ekindeese nzize kulaba mawulire kola ggulire lyange naye nga mmanyi n'ekituufu nti omuyimbi y'ono sibeera kusaidia muntu atalina mpisa talina mpisa lwaki ogamba talina ayogera nnyo singa olowooza omwaga gukola nnyo singa omutwe lwaki buli kibuuzo kyemubuuziza akizeemu mu ngeri ki bwe bakubuuza ekibuuzo owulira bw'omala owulira kakasa nti byengenda ofulumya tebiina gwe byaffectinga bisobola okuaffectinga oyo ayagadde obitwala nga bw'abadde abitutte naye making sure nti by'oyogera mu audience bijjayo gy'obisindika kuba oyo obeera role model w'abantu role model w'abaana baffe kuba ennyimba zaakubaza abaana bazaagala nnyo tonsobola sirwa abaana yakubya lwimba ki tonsobola za nnyimba ze zempalana zampalana naye alina okumakinga sure nti gwaddiza empalana agenda muddamu bw'atakuddamu oba ogudde ebyo ebintu byakolanga ku bebe kuna Bob Wine akuba luno ono n'akuba ono n'akuba luno n'akuba luno naye bw'okuba tonsobola nosindi n'agaana okukuddamu oba ogwa kyova eno bato nga buseeguya bw'abagambye bwe gwaliwo agwa naye seeguya omukazi amunyizizza nnyo ate n'ayimuka seeguya kikyakoze kikyamu tewali just abantu tebaagala mazima obwedda ayagala buli abuuza ekibuuzo abe ng'akuba sindi yazze n'obwana bwe obwa ttiimu ye nga sindi tazze na muntu yenna azze n'okuyu ate abaana be ababooda abamu ne badda kuba baategedde ani muyimbi kuba twabadde tujja tuzze kulaba bayimbi nakola press conference y'abayimbi ne twategedde nti kuliko muyimbi ne property master anti oli buli wayogeraga nina ennyumba emunyonyo tabyogeddeko sindi abigaana ennyumba emunyonyo nina ennyumba emunyonyo nina hiti nina eryato ate eryato eryo singa tunatandika okugjayo amazima g'eryato ensaana aginnyonnyola ki ensaana aginnyonnyola ki nga tujjayo amazima g'eryato mwemumanyi lwaki sindi atudde bwati alifaamu sindi wakimumanyi atudde alifaamu ennyumba gye bamulangira nti yazimba ennyumba n'agizimba walala akimanyi ye n'ekyapa akirina talina lyato kuba kituufu talina sindi talina lyato Sheebah alina eryato naye wano tutandika okugya ebyobugagga by'ebituufu ebyaddala nga nawe ogenda kubeera wano nga tukwogerako bwogenda naye bwe yagira bwati ne balitwala nanyini wayo n'alikima omwana abadde ayogerawo n'agamba Sheebah ajje ne pads nnyingi ye gwe si ye gwakyogedde ne nga pads zaaki anti paadi omukyala yenna kati wabe bato y'abakyala holic pads ajje nazo ng'ate ziwera wekiba kisoka yandibadde nga basponsors simanyi ye nanyini holic pads yaali atya Sheebah okakasa Sheebah kalungi okakasa namwe baana alina nebbaala wali eri waggulu ewali ofiisi za holic pads waliwo kati nebbaala ani Sheebah kalungi kati holic pads ziriwa ziba katale genda ozinoonyenoonyeeko bwafunayo entonotono ezasigala ku maketi atambule nazo stress omukazi bwamuyitira sogenda mu periods nga teweyagalidde stress esokudza mu periods osobola n'okuddamu emirundi emirundi for as long as you're stressed jjukira ku lunaku olwo eddoboozi liva wansi nga bwerige stress ajja mujjula naye seeguya ekigambo kyayogedde si kinene mbaddeko naye mu office omuntu omu n'agamba seeguya ayogedde bubi teyaligambye mukyala mbu kalya yeesobola okugwa abadde talina si alina bubeezi ani abadde alina okyogera ani abadde agenda okyogera nga bonna abaana badde baalidde awo seeguya abadde akola ggulire erya teyalidde yazze kukola ggulire okugamba nti munnaye mu bbata eno osobola okuvaamu ng'ogudde naye nga ndaba agenda oggwa yeggwe Sheebah kuba singa badde competition y'amazina wandibadde oyita kuba ekituufu Sheebah muzinyi seeguya agambye amaze emyaka 2 ng'azina 10 ng'ayimba ne ngamba anko seeguya amututte mu myaka awo ng'emeka emyaka 3 tegeeza waliyo giri egy'okusoma gy'atatu balidde kimanyi seeguya kituufu seeguya kituufu agambye Sheebah omaze emyaka 2 ng'okola ki ng'ozina emyaka 10 ng'oyimbaga emyaka Sheebah mukyala mukozi nga bw'agamba era abakyala abakozi tetwagala nnyo bakuba tetwagala nnyo okuba bakazi bannaffe naye ate bw'oyitirira ennyo okukola ebintu eby'essitta z'eggwanga n'ebintu ebinnyo ebimookinga Katonda otama ayina akagambye seeguya n'amugamba naye weeremereddwa ne ngamba omusajja abadde alina omuddamu nedda anti kati olaba Sheebah ze kyemulabyeko emotions ze zimutwala sindi kyatali era obwedde owulira nga Sheebah ayogera nnyo nga tayagala kuwuliriza sindi ayogedde eddoboozi lyasaakadde era abaana kyova bamugamba toka yatidde kyova obwedde anywa nnyo amazzi tomulange nga anywa nnyo amazzi gage abadde anywa nnyo amazzi
abadde anywa nnyo amazzi. Omuntu yenna bw'omulaba ng'ayambadde gaalubindi signs z'omuntu yenna alina ensonyi n'omuntu omutiitiizi ateeka nnyo gaalubindi ku maaso. Ezo signs za nsonyi, signs za muntu mutiitiizi. Ne kamasiki kano kazaataddeko mu mulowooza ebadde fashion. Sign ya butiitiizi. Ky'oba Sindi azzenga mukazi nga talina gaalubindi kuba yazze omuntu yenna omuzungu bw'aba ayogera naawe oba omuntu yenna ali professional alina okukutunula mu maaso mulina okukola eye contact okakasa nti tolimba. Naye naakola nti eye contact naye ng'otaddeko agaalubindi. Oba mutiitiizi oba ng'olimba. Naye Sheebah alina kaatugambye n'atugamba kituufu Sindi yamuwandiikira oluyimba olwasooka naye yamuyita ku video shoot ashuutinge nga Sindi tajja. Ate nkwe mbuzi nkwe n'omuguwa. Maama akuyambye akuzizza akoze biki oyagala kati ate n'ennyumba gye wagendamu ne weepakula n'omusajja muli omwegaddanga ate naye agisasule. N'ekitiibwa kimulemye okuwa nnyina eyamuwandiikira oluyimba olwasooka. Kati kamulageko nti nze maama wo. Naye bannange bateeyo era ngenze nkola ngambe bankolere poto. Nkitunuddemu ng'abawagizi baffe abasindi. Sheebah ayinza okuba bagenda oyimbira. Tuba tetukola. Tekijja tukolera. Kati njagala abawagizi baffe beewandiise ku poto. Tumanye abaffe babadde bameka. Tetwagala kutubba. Bayinza okujja nga we bazerera ku booda nga bajjidde ku ne bakyukira ate wali. Nedda ndabye nga tiimu era egenda yimbira baffe. Tetwagala abawagizi baffe batankanibwe. Poto. Tugenda kujja ate oba ne ku mulyango tugenda teekawo ekitabo kyaffe. Tiimu Sindi muwandiike wano. Mugenda kugula bimeka? Ebiki? Biyitirivu era kiba kisobola pikfe yetuwe etwa byonna byalina mu kampani. Mukimanyi buno Sheebah atugambye buno ye ayagaliza nnyo era agenda aleeta mukazi munne ku stage aleeta King yamuze ku stage. Aki muno omwana ono nga bw'abadde yabaaki King. Kyekirowooza Sindi nti okubanga kwoli Sheebah okubanga kwoli kikwetagisa kubanga ofulumya buli wiiki. Gobo kaka abantu okuwulira. Kitegedde. Oli buli omu aba n'eddembe lye, buli omu alina engeri gy'akolamu ebintu bye. Sheebah ayinza okuba agamba ye okubanga kwali alina ofulumya buli wiiki. Nga Sindi agamba ezo ze nabawa. Zibamala. Sirina pressure. Naye omwana agambye mwekobanye. Baani? Mwe Basindi mwaleeta omwana ku gundi ku ground ate mwagala omuzaayo mu bisooto. Ani yamuyisa ani yamukase bato? Sente zaamumazeemu. No, temwamu advising. Yabadde azigaana. N'abaganze temumpa. Sijja kukola yekyagala. Kati kajja awulire nti eddoboozi lisobola ate omwana bamubeereko nnyo ambulance ebeerewo. Oxygen abeerewo nnyo koolo. Omwana oyo yatugambye yayimba yakuba serene ennaku 2 nejjula ate ng'ali ku live. Kati mwina kye mugamba wanekoolo. N'abakuba lugogo bagamba baagikubye nejjula. Naye ng'ekoze etya? Bamanyi oluleeta ne bayiwamu. Nesena kyogamba bayiwamu. Ayina abawagizi be. Sheebah ayina abawagizi be. Naye tekikulowoozesa kulowooza nti bw'oba okubye serene ennaku 2 ate munna atagikubye mbu talina bawagizi ayina. Mwekwasa nnyo ekya live agamba yagikuba live. Alani Kuluzi wayimiridde n'agamba singa abantu babakkiriza babaakinga. Naye bamawulire mwenna mwegize ne mufuna. Kati kankubireko ekintu kimu. Nze waliwo ekintu kyenkoye ne ttiimu Sheebah ne maama waabwe ku Sheebah waabwe. Okukinyumizanga hit anti bali baana be. Batugamba tulina hit. Kazi agenda kuba ennyimba nga teziggwayo. Mpulidde nnyo n'abantu abenda banga abategeera nga nabo bakyogera. Mukazi agenda kuba ennyimba nga teziggwayo hit ko hit. Kati goyina ennyimba simanyi 2. Ogenda gakuba gaggweyo. Njagala bategeeza Afrigo njagala omuntu wambulira Afrigo ine ennyimba mmeka. Ntono. Joanita Kawali ayina ennyimba mmeka. Ntono zinza n'okuba teziwera 10. Nava Gray ayina ennyimba mmeka. Ntono. Ate bakuba era we bategeka bajja. Bwe yategese abantu temwabadde. Ate nga mitwalo ekitono nnyo bamusanvu. 7.15 3 meza milioni 5 wajjudde ne waboga nga tekyayawula VVIP na VIP. Ate nga tekyayimba kiri awo. Tekyafulumya. Ziri ze twawulira emyaka giri nga tukula zezo. Zeziriwo naye bakyazikuba ne tukola ki? Kitegeeza baki? Amakulu sitetwagala ki? Temwagala nnyimba. Muyeye gwa nnyimba. Ekikuzaaza abaana abangi bonna ne bafuuka
banywi bamwenge nga bagwa ku kkubo n'azadde omu ng'alina looya we amuliisa amunywesa amujjanjaba akola ki nga wampisa ku kyalo amanye eddiini ye ani aba asinga omwasinga kati temutunyumiza hiiti zammwe oba muyina bibiri oba muyina mmeka okutubuulira nti olina bibiri nga bwe tubuuza abantu ennyimba za Sheebah oyimanyiyo mmeka tuwamu 5 oba tolina kyotugamba naye Sheebah ekisinga omuluma agamba we yakuba Serena nejjula abantu bakitwala bubi ate yakuba live naye lwaki mugiyita semi live yakuba live anti tetwekakasa oba yakuba live tulina etwawuliranga siddi tulina etwawuliranga abaana ba backup nga bebasinga oyisaamu amaloboozi ayimba akantu kamu n'azina nnyo twagala nnyo omuntu ono gwe twasasulidde ayimbe nnyo twagala ayimbe nnyo okusinga backup eno okuyimba ennyo eno gundi ereka wa Sheebah nga ye bato bwano tutuuse muno budde alina kukola masoko analyzing ekibadde ku press conference Sheebah azze n'abantu be si kyekyo team Sheebah sindi bw'abadde ajja ajje azze naki baba bayita ba syndicate babaddewa ate tazze nabo abantu abasinga basanzeewo yajjidde mu mmotoka na bbaawo yes badde babadde baki baboda be babadde basingawo obungi babadde bazze ne Sheebah baboda va kuba n'abaddigidigi wabaddewo ababoda nga bayitirivu awo ne bano bamaama mbadde ntambula ngenda kanyimirireko wano kubanga press conference yabwe badde nnungi nti tekibaawo kibadde ku kkubo ekitegedde Sheebah n'ayimirira n'agamba Sheebaholics oye bokka ababebe babadde bawanika awo mbadde neetegereza bulungi ne Sindi n'agamba olina abantu be 5 be bakuwaga n'agamba banne njagala abantu basalewo n'agamba bannange oye ekkubo lyonna ne lijjula njagala otunuulira interviews bonna abantu ze bakoze ababoda wedda tukola nga twagala ogezaako okwogera nga nti batuganya bagamba ekigambo kimu Sindi ekirala njagala okukakasa Abannayuganda bano bawaga naye baakooba kunamira ffe ebizibu bye tulina Uganda bitumala twayinza twongerako tukunamira kuva Monday mpaka Sunday bagamba yakiyigira ku Sindi ne Sindi yakunamanga nnyo yakunama nnyo nga mwana muto nanti ne Sheebah akyali ate wa mwana muto bbere ekkulu kuze twayinza tukunamira yennyambala yenga mulaba Beyonce ne mubalaba nga bayambala we batyo ne mubaagala eno Africa tuyina ennono wano twayinza kutandika kunamira bwotyo bintu bya kisiro osobola okukoppako bali bwe bayimba bwe bakola biki naye ebintu ebimu twayinza kugira mu gistring like nga TV zonna ziri live nogira mu gistring noyimirira ate oli mu kaleega embuto zonna ziri bweru akabuto kabadde kuli gamba akabuto kali embuto akabuto bakabadde kati nenga bannange omwana thank you nawuli akabagamba mbo okufuna namulira agamba okufuna omwami it's not an achievement kusana kamwocheza natokota obwongo ngo omwana amutadde kambuleera naye namala nafuna mbuleera bajigenzo girowooza nga yatokose dda ate balesina ya Victoria omwami yazze nayo nga ntegeke kati omwami yavudde inaga mama omusana tegukwosha mama w'abaana yategedde nti bagenda okukolera wabweru omusajja yenna bw'oba otambula ne mukazi omanya nti oli musajja like a gentleman naye abaana abo press conference nange gwefuna bufunyi musajja muntu akwagala weesirikire obwedda oli mu mulabye obwedda avaako waya naye nga talina amuzza ono anyiize Sindi anyiize era abadde avaako naye ng'omuntu kyova abadde amugampulirizaako njogere naye ng'alina wali amuzza n'amukonako namuga it is okay honey it is okay babe naye abaana batulaze laavu funa omusajja akwagala weesirikire okuyu otulazeko nti abasajja beeyo nabo si bamuzannya mbalabye akoze ng'ekyokulabirako kyekyeŋŋamba kati ne Sheebah singa adde yazze n'omuntu wamukumakuma abadde n'abaana abe Sheebaholics ate babadde eri ng'enjala ebaluma naye Sheebah buno budde alina kukola atya kuva mu kintu kino kwa kyekyamazima mumukubye nnyo Sheebah teyategeera kikyayingira sente omanye omusajja oyo yabawabya ate naye omusajja yakola ensobi anko we ebyaddala yakolamu naye ensobi ayika yamukakasa nnyo kaali anko we yamukakasa nnyo naye si kirungi ate n'avaayo ate n'atulaga nti bizinesi abantu bali bakimatidde nti bato fe abagezi ffe kaffe twali tukitegedde ate n'avaayo n'akyabya
Okitegedde naye nga be bituufu beewala n'ebyaddala babaana mbirabye okusinziira mu njogera manyi nze I analyze critically mbatunulidde bwe nti ne mbalaba ng'ekituufu ebesa mu kisenga s'okwewa eŋŋoomi nyabuzi obuvaawa bibaawo business wise musobola okuba nga temukolagana kubanga oli si mukwano gwo si musango bakolaganako n'amuwandikira n'olimba ne matwa byaliwo ne biggwawo baali babagamba babeere bamukwano mpaka ddi Sheebah akola atya njagala ombulire Sheebah kyaba alina obuno obudde okukola kuva mu bata agyesonyiwa agisuulewo oba agende mu maaso ate kati takyayinza givaako sente ati yali adda sente asobola ozizzaayo Sheebah alina eryato asobola okufunamu sente basibye nnyo ku lyato eryo saanya tulete bujulizi bwali omuntu omu okulirinya 2,200 bazeemu ne baliranga abantu 2 mitwalo zityana bali alayisi abantu oba bemeka 800 tunagenda mu lyaragaddi naye alina eryato naye lyalayisimu abantu abalagadi eriyo eryalina liri eryaddala liri ku bwekiye nono lirye tetunakakasa tuwempapula eziraga nti lirye amala bawaza ennyumba n'ennyumba temunnakakasa paka yagitusibako ennyumba gwe wali watulidde nga tubanja ebyapa by'ennyumba ya Sindi kuba tagitusibako tumubanja music yatugamba kimu muyimbi naye omwana akayawuzi agambye Sindi amulage ebintu byonna byafunye mu music ko Sindi aba Sindi amuzeemu ekyawo kati ate kaye naye n'ekikulu kyova ngamba kayo ayogera nnyo n'awaba kati yewe tunamubuuza byafunye mu kwogera atuwaki ayina ennyumba z'abapangi ewa bayitayo kawempe balina engeri bwe bayita mumanyiwo bumanya naye simanyi bwe kifo bakiyita batya kale kasaye si muyimbi kasaye si muyimbi yayimba n'oyimba lwa gospel n'awangula ne ku awards oyagala jeregalaka lwaki ye tetunamukolera bato nani tumukolere nani babatunulira gospel yenna aliwo naye ajje naye tumukuba awulire Sheebah akoze atya kuba akaliya ye musical alabika atandise okuwulira kati abantu bedda bagamba akaliro kafa bwedda mpulira yakogera mbu akawuliro mukawulira basindiketi akaliro mukawulira nga bagamba okumanya abannayuganda gwe abannayuganda nze mutegedde nti bamanyi quality olali mu Sudan ng'abuuza ebyekisiru babadde bennyini baagala musikayo lwakabadde babayambye nga bagaddewo babadde bagenda musikayo Sudan agwekubya amadiriza ng'agamba mbu oyimbidde emyaka mingi n'oyimbira ne bagendako ne ba Steve Jean lwaki oba tolinga ono Sudan oba yabadde agenze buuza kyesaategedde yabadde ayagala kugamba Sindi ono takusaana mu batolinga naye ng'alinoonya engeri gyakiteekawo akoze interview n'agamba Sindi asaana batolinga ba Irene Namubiru ne mugamba ate ono ono talina mu batolinga ono si kirasi era buga kati obadde obuuza ki kati ndowooza olaba abaana bajja bava ewaka nga tebalidde emmere Musudaani aveeka nga talidde Musudaani ali ku sayidi y'abanyigirizibwa ate Musudaani namugamba bw'oba ogenda okukola ekintu mbuulira nkuwabule tomala googera owaba naye tawulira muwoniza emirundi mingi naye Musudaani enjala bw'eba emuluma atama ab'amawulire mwenna mwazze ku ludda lwa Sindi nga mu Sudaani alina okujja ayambe abeerewo ng'ow'amawulire nagamba tomanyiiranga munnamawulire bagamba tebatwetaaga yetonda ebyo ne biggwa yetonda wa yagamba avuma wano Seguya nti kasasiro yetonda oyo agambye just Seguya mbu naye bino bintu by'abasita yaveeyo azzemu n'amuvuma kasasiro kati olutalo nalwo luli awo ba ne tulina entalo nnyingi ez'okulwana omwaka guno tuba tumala luno nga mututeeka mulala tuba tumala twakamala olw'emmere ya Sereni tetunaba naddumaliriza otwongedemu tuyita kasasiro temunnayiga njogera ya Sheebah abamawulire nga munyiga nga lwaki tuyiga lwaki yeta tuyiga naffe naye akiwulidde nga abamawulire bakukozeeko akakundi akirabye sayima omulabye sayima mbadde manyi yalya banaye seno nzibu sayima yalya naye omulabye obusungu
Kyakoze Sheebah nze mwewuunyiza in fact mbadde neri nesoka nezirika ne banziza engulu. Opotrayinga biki ono kasiya kiko tulimu ne ngamba onya so wadde wali amagezi gadda yali naye agenda zizzaayo. Yali aza sereni ndoza yali aza bato. Twongeddeko olwa Seguya. Kyokka Seguya oyo yakeetunda. Ne baddamu ne Sheebah. Azze mwatanudde entalo endala. Alina obusungu bw'emmere ya sereni aliveeyo yeetonde. Sheebah. Ekintuufu bwe kiri. Agambye Seguya akantu n'amugamba bino ebintu by'abasita. Gwe vaayo deri. Ani yafu bwati naita Seguya kasasiro. Lotate ne tulongera ku lw'emmere ya sereni. Namugamba yeremeredde lenga abannaye president we yeremeredde. Kyokka nno oyo mukulembeze. Abamawulire. Entertainment. Ngamba abadde yeesimbawo obukulembeze bwa federation. Vice. Kitegeeza mukulembeze. Naye nawulidde mbu naye era bakaba amaziga eyo sente waliwo ezaafulumyeko. Ne batemaziri. Ne album ate tulina ogiwuliriza ejjo omukulu yagiggyewo egenda ku ekituo leero. Mukulu president yagambye mujooga. Yabadde agambye nkingira ku sereni. Yabatuwadde tulina gibeera mu ggulo. Nga gula twade tugenda beera music yatuwuliriza twabudde ssaawa 6 tewali kijja. Jam sessions zonna ezibadde zikolebwa nze nga mmanyiza muntu wa wansi naye baba batemye ziri. Abasuuka gabadde basulamu. Mere batemye biri. Basigazawo mega. Awatali okukakkana nga bonna baba banja. Ababusungu Vice avudde nabwere. Bonna babanjibwa. Waliwo abaddemu 3. Waliwo abaddemu 3 kitundu nga baba ezaavudde zadde zisasula ebiri. Nga bakutandika kutema atema emmere gy'owadde okuva bwe wajja. Bulijjo manyi bino ebintu bye tuliyako bya gavumenti. Njukira nagendako ku sente batuga mulya emmere. Bino bintu bya gavumenti. Nammwe era kati bayika abatemye nammwe. Zammwe temwategedde butegeezi naye kaba abatemye mwali bweka mwali bakusasula. Ate twalya. Tewalya wawona. Anti obuzibu bwe bwali twali odde twavuddeko. Walyoka. Kati singa naye bakusaze ku NSSF. Naye bambi mbasaza ate abo bankwasizza nnyo ennaku obudde baba bumaze nnyo awantu awo. Sereni. Waliyo studio. Bali bayigenza ku. Basinga bali bateeka studio. Wallahi. Bafulumizaayo nnyimba ki? Studio ade bagiteekeeyo nga bakolereyo rehearsals bakola biki bambi banne nawuli mpulidde ennaku. Ani gwosinga owuliriko ennaku bonna? President. Ayafulumiza alubamu. President lwagudde oba minafuna ne tulip. Limba. Mwali era agenda kugira alubamu ye ku yakomyewo yabadde ku tulip. Yakomyewo ayina ate alubamu kanti ayina okuddamu akole. Nange yannumya nnyo. Ate Vice Federation eri ku ki? Ate owulira sente zizo zageza ate obuuza eri ku ki? Bakyalina fulumya ddala bakyabatema. Kati bayinza okuba tebagenda kuddamu kukozesaawo zijja fuluma nga bazinonera. Bannange. Vice wamuwuliddwako nako ali mu bbato. Industry eno yafunyeyo kati bayika bamuwa akasente ka bbato ali mu kukola. Banga babawa 15 mu bbato. Kati King saa yazemu umma. Ye Vice naye gwe sindi omumanyi. Kati anti bamugambye bwakalira wakawulidde noleeta King saa mugezi. Oyo Musudani. Omugezi talwana. Musudani yagambye mbu kati King saa ye president nga Musudani. King saa Vice. Noza Museveni bwagamba nti Alupo ye vice president, Alupo yaba president. Omwana Musudani balera zanywedde biki bannaye. Nze mbagamba nnyo abantu abamu anyo mubuuza kibuzo osoose kimpitiramu nkugambe tekijja kukola. Kijja kukula bisane tebawulira. Musudani yerabisiza. Ate nzize leeti nga siraba waaliyo nze ntera mukomako. Ne nga Cindy atufuze nnyo amaze otufuga mu bbato ne mu akomyewo okwata otya leader. Leader. Si mufuzi mukulembeze. Mwana mukulembeze. Naye okwata otya Sheebah yakolako emabegakawo interview yalina live n'agamba nze president wa nenga nagalaba bano tamanyi president kyambuuseko ku Friday ng'ekintu kifuluma. Nze n'obuyinza obwampebwa nga Cindy Sheebah
Kingsa kati vice president bali luno munnanga ali kuki naye bali luno mutaterera wamu muntu yena botaterera ku kigambo kyensene kuba nnyo simanye ekigera agenda kizza atya muuma ekifo kye bakiwadde Kingsa ate balina yayina tuyitanga kati nga tugenda okukola ku mukulembeze interview muuma kiyiika eri alina odda neweetonda lwakuba kati baba bakwekengera nti era singa babaawo ekibaluka oli wakudduka Fina nga tebamwekengera nadda Fina alabuka mangu Fina eke eri yagendayo nga mbega ne kati Kingsa kino kimulekawa yategedde yalabye ekitangaala kwetwa Kingsa eri yagendayo nnaku lumu naddukayo yategeera okuba nga ndi mukwano gwa tekisobola kuba nti gweoli mukwano gwange oba onyedde omwenge olwokuba oli mukwano gwange nange ngenda gunywa nti bw'otemula nange nja kutemula atusobola okusiga nga tuli ba mukwano naye nga nze byokola sobola bikola si kugamba nti buli kyogendamu ngenda kubanga tukkiriziganya kyekimu tusobola okugaana okukkiriziganya naye tusigala nga tuli ba mukwano lwakuba mikwano gya wano abantu balowooza bya kisiru nti bwe mba mukwano gwo buli kyokola nina kikola bwe mba mukwano gwo kyokkiririzamu kyenzikiririzamu nedda nsobola okuba mukwano gwo naye nga bw'oba okuba endongo nze sigikuba but we are friends like oyina byoyagala nina byesaagala byoyagala mu basajja nze sibyagala byolya sibirya ne we are friends ani yabaga nti omuntu waba mukwano gwange nti bw'aba ayaga musajja muwanvu nange njagala muwanvu nti bw'aba ayambala bwati nange ngenda kwambala bwati bw'aba ayogera bwati nange ngenda kwogera nga ya toli bantu banjawulo nakusanga ku Uganda mu Kampala ng'ozungana ne tufuuka ba mukwano kkiriza byendi nange nzikirize byoli okusinziiramu ku bino ebintu by'abasita twalibadde tukoma wano eno bino ebintu netubisanga 15 nange ndi sita nange ndi sita baseguya nze ndi sita ndi sita ale ne seguya sita mu kike sita mu mawulire kati gwe naawe oli sita mu buyimbi bwo nange ndi sita mu kyendi omwana oyo yeetonda olwo bagenda kwetonda paka ddi ajja kwetonda gwe mulimu gwakola gwe omulimu gwe gwakwetonda gye mirimu gyaffe gwakwetonda lwakuba nze bwe mba njokedde ekituufu kyezibwako nzija musole naye seeguyaba mwana atugambye seeguya toli katonda mbadde manyi wayimiridde aleka ngumi nkoze bwenti ngamba adajja ate akazinda nakatwala eri enzola abaana basula sindi bamuteeka eno waggulu n'agamba anti badde oli abadde adduse nga bwagenda okudduka ekololo kati abadde atulagamu bwanadduka era we tunayimiriza king badde tuli mu kwegezaamu kale banaye batene ejja kunyuma nnyo wadde nti bagiteesezaako naye beewala n'ebyatta kati ate ffe ab'entala we tulya we tuli awo kuba eggwanga buli bankati nakomyewo ewiiki nnamba mpulira buli kimu kirise buli kimu mpulira kiri bagyongezaako obadde wangamba sikale singa ya Friday eno saagala nze bagyongeze nti beera Friday eno njagala bagireke ku nnaku lw'eriro lunaku olw'eriro nsaba busabi ekitabo kyaffe kibeerewo ebyuma bino kuba ekizibu ekiriwo abantu asinga bali worried bagenda bakwata abatee ku stages ono abe n'ebyuma bye nono abe n'ebyuma by'obuzibu bujje ebimu nga bivumbeera owulire bato si ba stage emu bakyasaba busabi naye nga bo babadde baagala bawa stage babaweemu buli omu bamuweeyo essaawa saawa tuwulire ate ffe tetufaayo ffe twazze kukola ffe tulya ku content waabwe ate kotegeera mbuno si live kuba strike awo we batukubira strike nga tumanya si live tuba tugenda kuba live ng'abantu balaba mukuba live tetwagala mwasaba amazzi tetwagala mu knockout twagala omuntu ayimirire nga oli kabafuga nnyo amanyi bino ebintu bya live si byaku olina okuba nga oli mukkakama okumalako olunaku bwatyo olina kuba nga oli mukkakamu era ojja mulaba kuba zikubyekubye mulimu gwe gwa mutwe kati kuba live omwana oyo nange byayita mugundi gwayagala spice gundi yabitandise ebibuuzo ebyo Simon naye yakyogera ayitamu gwayagala gundi yakyogera akasali ne kusaasiza bwati wepata
Kathe era abalina kukwata sindi wakati omwana abandi abatta waki Sheebah baba bakoze ekyo ate Kathe wakwata kalina mutabusi Kathe abaana ba bandi mubavangako bannange mbabuulira muve ku abo abaana ba bandi ate njagala Kisofi Nantonga ekyo kinkwatiremu mu muntu yenna wano yeefuula nti wa kitalo mujja bawulira abo abaana kusaasira alina interview yakoze n'agamba Sheebah abadde alina batolinga Karo Nantongo alina batolinga Lydia Jasmine ne tugamba ate bagamba bato era ne bali bato ate Lydia ayimba ne Karo ayimba kati alina batolingani kyali wange kamuleke naye nga gwalina batolinga alina abantu be balina batolinga naye ssebo oyo omwana Karo naye wa bandi Jasmine muyimbi nno Jasmine ayimba bwaconcentratinga ayimba kana Sheebah alina batolinga nga bani babiri bokka abangi bajja nga mukazi mwana we ngatero kunkyalirako ewange naleeta ku swiiti kati kitwale nti Sheebah awangudde waliya nalina we nali awo naye tutwale nti Sheebah awangudde tutwale nti Sheebah awangudde njaga Spice amukwatemu Sheebah yawangudde erogoko Spice ate Spice wakwata musini si kirungi nakyo nkyakaagala kamaama wagamba sindi omwanganga omwo okoye paka omuntu akuba live buli lunaku ng'abantu bagenda ne bamusasulira ne bamulaba sindi gwe sisobola mumuwa bamuyita Irene Namubiru ayo beetwala mpaka ne tumala wiiki nga tuli awo tulikyanoonya ani asi va ku Namubiru ayinza otandika ala ono naye sindi naye n'aleeta oyo Namubiru tumuwa Juliana bana nabalye ku neti ne bagamba Namubiru nga asabula ku Juliana namalabye ku neti discussion kwe kankubulye oyo omukazi muwe ekitiibwa kino uyu Namubiru yeetaaga bali bannaava gre ba Juliana ezo ze level ze ne bano bonna baleema bakusaasira Namubiru kwatamu sindala Namubiru kirasi ndala kati okusaasa tumuteeka ne bannantongo ebeetwala eba ngambye okusaasira akutta waliwo eyangambye okusaasira ku stage eddoboozi alina eddoboozi abaana ba bandi bazibu bonna ke babe basajja bazibu kyova laba frigo nakati kyova nze mbagamba abaana ba bandi tebalina nakukaka kufulumya nnyo batuleke tuwulire ziri bakolera ku pesi yaabwe anti bakimanyi bayimbi tebakaka bano baki abantu babeerawo nga batukakakaka watu wa Kitonsa kati nga tokyatuwa naye akyabanyumira kuva nnamubawa tivizi kyamusaba nkyamulyamu muzanye mukyamulaba okuva nnamuzannya akuva luli lwaki neekaka talenti weerisi yakkaka noleka bani ababazanya nendeka abaana babeeraawo bafulumize bakimbowa bakikola bikiyani Kimbowa waliwo taata Kimbowa alina mwagala nnyo Kimbowa mwagala nnyo naye kati abaana balina tubawaddemu free time Mama Brighton si yegundi Alani Cruz ate nabuuzako gundi naye gwe kankuddemu kwolina Mama Brighton kyokanga musajja biribiri ya muzannyo neba nawe omwana wisdom kaye tagenda alabakulu yagambye kankuddemu anti agambye tubadde tusaba addiramu oli ate nga sintakkiriza muddiramu abaddaga okirabye nti nno sindi nena be bamuwadde bonadde corporate anti ate bagenza ate ne bamuwa ddagala asirwanga Douglas abadde corporate abadde corporate oli ne bamuwa zaatoto naye zaatoto alina akantu kazanye akalungi ennyo alese naaba wali badde kaolga sibirimu amwekubamu anti abadde amanyi saidi gyaliko Zahara abadde kusa namulabye abaddewo jasibwa nga ataga naye etteeka lya TV kati byetaaga ffe bannakyemalira bannakyewa abadde waludde TV ebadde yabasengese gogenda kubeera ku side ya Sheebah gogenda kubeera nga tolina kweweesalirawo naye nga nabo bamazima abantu fadde bagamanyi
Zahara mulabye ngadde ebbalirago ng'asekera mu kikonde eno ddagala sibanga wamugamba mbu Zahara nga sikuwulira abadde asekera mu kikonde adde asekera mu kikonde Douglas omulidde wazze n'agamba abaana basindi babadde batandise okuvaako waya nagamba anti fe abasindi yefe ab'empisa bannange nsaba tuleme kuleekaana nenga yagambye sindi ng'atuuse eddakiika nga 5 wakiba tannatuuka n'agamba bannange fe agambye Zahara mwebale kuuma budde ate no keeping time kimu ku bintu ebiraga nti omuntu mugunjufu okuuma obudde kimu ku biraga nti omuntu mugunjufu era sindi nako bwe tutandika kubagaba bubonero ako nako akatutte kati oli yabadde ajjira ku piki onagidde mu mmotoka piki talina mmotoka nga alina emmotoka nzimanyi zagenze kuzo yabadde agayita mu kibuga jena bangi era yazze n'abangi naye batuusawo ne batudda ku saidi entuufu ekizibu kyokka kyafu anyiize mulabye ne basigala nga alina abaana 5 babadde 5 anawo kiremeddeko nga sindi wakoze babadde abantu nga 2 gyabaddemu abadde abala kati ate nze gye mbadde mabega waabwe nga mbala bandi mabega mbala 3 kati sindi ate yanzijukiriza nti kuliko 2 abeeyongerako masembe lwaki tetwesonyiwa Zubeeda naye bannange mu byonna omukazi azaala nga nakawere najja n'ayimirira nakkuba layivu najja n'ayimirira ng'akyalabikako mumuwanga ekitiibwa ng'ayina ebiwanga 3 ebimuyiseemu ng'akyalinga sindi mumuwe ekitiibwa omwana seegu yakoze interview n'agamba mwagala tujjeyo ebyama tujja kuleeta abantu simanya abasajja be bakweka tuleete n'abaana be bakweka ne ŋŋamba okivuga okizaawa ebyamanno nga byatandise ovaayo wano Uganda ekankana mukyali ku byabufuzi simama mwagala onaave naye nga twatandise kujjayo byama by'abantu mu music industry musirikidde bingi naye abamawulire mbawadde ekitiibwa olunaku naye tulabe nga twakutaddeko akazito nga twakutamiddwa abaana banne leero bansanyusiriza for the first time bannamawulire munda ze solida omwana Mako Williams omanyi kyakoze agambye kaye vaayo naawe leka yeeyogerere neŋŋamba owaaje kugambye abamawulire leero munda ze solida interview ewedde nga tetwetaagana bantu bonna kwogera nga ffe twekolera interviews nga tabirikoli wa TV gundi oli wa time munda ze solida mbwammwe yatuvumira emmere mmere nga yakuluma nnyo tebavumira bantu mmere yali yaabwe teyaliimu munye wamala n'ogirya n'omanya naba muneesonyiwe amashamimu tetwalize n'ennyumba yaffe mwabadde mujja ne peva wabeerawo ne gundi oba buno butapu naye tulina erengeri gye era kale mukwambala era mukwambala tubasinze mu bbaala mwe musinze mu fashion y'ebbaala muyita mu fashion ya press conference tuyita namwe temuyise ebadde teyita egenda ku gundi za TV ebadde teyita Shamimu soko osibula abantu naye Sheebah mwagaliza birungi byerere nga 15 mwagaliza birungi byerere nga 15 ne sindi mwagaliza birungi byerere nga 15 bonna bakyala lwakuba oli aganye okukkiriza nti mukyala Sheebah akimanyi mukyala yaye ensonga lwaki feminist simanyi abaaki abantu balowooza nti okuba feminist olina okuba nga fena tuli ba feminist ne tetweyisa bwe tutyo feminist tebakugamba nti weeyambule tebagamba nti feminist vumirira nnyo gambe nti no bannange kati naffe twateekawo ekya proud married nakyeyombekedde osobola okubeera ng'oli mufumbo naye ng'oli feminist tewali gwe bagamba nti olina kuba nga toli mufumbo okuba feminist nti nze bannange sirowoozaayo kufuna musajja sirowoozaayo kukola bino empozi nga neebase kufuna omusajja no nedda bannange tekitegeeza ekyo okuba feminist ne sindi feminist naye mufumbo naye obufumbo omulina engeri gye mumusibyeko ne mugamba era nga naye wagamba ennyumba naye mulina engeri gye mumusibyeko obufumbo ati bulira afumbirwa dde it's an achievement ku mukazi akuze atafumbiddwa tulageyo omwami atulageyo kale gwapepeya naye tumukwateko obufaananyi fuck you fuck me fucking you
mubeere bulungi mweraba